Ono Ssaabafere Ssaababbi Pastor Bujingo bukyanga yeepangira ku ndiga leero nazo zimwanaabidde mu maaso ne zigamba nedda by'otubbye bitumala bino byobbye bye boogenda nabyo. Pastor Bujingo wamaze emyaka egisoba mu 10 ng'asolooza ssente ku ttaka ez'okuzimba kyaki ne munnange ne gye buli kati omukulu oyo taakolangako wadde musingi gwa kyaki. N'olwera Endiga zigambye nedda togenda kutumanyira, togenda kutufuula nga basiru nga ggwe weeyisaawo ebibyo. Bwe zityo ne zimwanaabira mu maaso ne zigamba nedda tukooye akamanyiiro ko, tukooye ejjoogolyo, tukooye okubanga ggwe otubba mubbi, watufuula lusuku nti buli kaseera olina okujja n'oyunja. Ate munnange olusuku lulinga lulwe olw'akatambi akafulumye ng'omukulu ono agamba abantu batunde n'ebyabwe basobole okuleeta ssente ng'ennaku z'omwezi 24 ezigenda okuzimba kyaki nga we yakoze fundraising dinner gy'agambye mbu bwe bagenda okusondera ssente ezigenda okuzimba kyaki. Nga tumanyi ebbanga libadde ddene, abantu basonze ssente wa Bujingo awo, abantu batutte ssente wa Bujingo abo, abantu batunze ebyabwe basonde ssente bazitwale mu kyaki baganda bange. Naye nga mulowooza ssente zino ziraga wa? Ssente zino zibadde tezirina we ziraga okuggyako Bujingo abadde aziteeka mu nsawo ye. Baganda bange tulabye n'akasajja kano akabbi, akasajja kano akafere era akajja okubuzaabuza abantu, ate nga munnange kano nno kali ku mission ennene yakubuzaabuza abantu. Watusobola kugamba muntu ku mbeera gye tuli mutunda ebibyo olete ssente mu kyaki tuzimbe ennyumba ya Yesu gy'omaze emyaka 10 omukulu ono asolooza ssente ez'okuzimba ennyumba ya Mukama ne gye buli kati tasimanga musingi. Wabula we yalabye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwani togenda kubanga okoze ensobi bw'onookwata kwakawo. Munnange kino ndowooza kyamukubye wala era n'agamba kaakati nina okulaba enofuna engeri gye njiyamu abantu bano ne mbasobola obbajjako ssente bw'atyo. Era n'obubbi bwe yataddewo ng'ennaku z'omwezi 24 mbu we bagenda okusonda ssente za kyaki, naye nga bano bamaze emyaka egisoba mu 10 nga bali mu kusonda Pentagon. Bujingo otuzannyiddeko. Ye ebyo byabikoze, mukyala amuwasizza, embaga azikoze, azimbye amaka country house. Kyokka munnange takwatiddwa na nsonyi abantu abanaku basolozaamu ssente okumala emyaka 10 era kyagenda maaso n'okubaleega ssente. Tulabye nnyo bannayuganda, tulabye n'omusajja ono, tulabye n'obuntu buno obutategeera, obuntu buno obweyagaliza ebyabo era obuntu buno simanyi Mukama oba luli ky'olunaku lumu n'azibula abantu amaaso ne beesonyiwa obuntu nga buno, kubanga bo bujja bulina mission zaabwo, bujja nga bwagala kubba kubuzaabuza abantu. Tewali kirungi kye bugenda tukolera okuggyako okubuzaabuza abantu. Naye nga ffe engeri gye tuli abakwata mpola n'ebintu okuba nga tubirabira wala tubamanyi. Bujingo tubamanyi n'ebigendererwa byammwe tubimanyi era n'ebyemukola byonna tubimanyi. Temukyalina kye mugamba abantu. Abantu babategeera, abantu babagwamu, abantu babazuula, abantu temukyalina kyo. Kati Bujingo ayogere ki? Agambe nti nno ki? Talina kyayinza kugambayo. Naye obufere bususse wa Bujingo banange. Abantu saba basondesa ssente kumala mwaka mulamba, myaka 10 nakati era okyabasondesa ssente. Bannange kasajja kano oba kaki ne baaba Museveni yatukola bubi kubanga yaleeta obusajja buno okubuzaabuza abantu. Tekalina kikagenda kukolera bantu, n'ebyo bye mugambye kagenda zisonda era kamali kazize ku nsawo yaako kakola ebyako kubanga ko kagira ku mission yakufera. Era njagala nkuwulire teekateeka ekitereke ky'essente ky'ogenda okujja nakyo. Togenda kubanga okoze ensobi bw'onookwata ku akawunti yo, bw'onootunda ekintu kyo n'oleeta ssente. Emikolo gyennyini egy'okusonda ssente gijja kutandika ssaawa 4. Wawaayo dda towangayo. Omwaka 2024 tuteeka okusima omusingi gw'ennyumba ya Mukama. Mwaka 2024 tuteeka okusima omusingi gw'ennyumba ya Mukama.
yodda towangayo omwaka 2024 tuteeka okusima omusingi gw'ennyumba ya Mukama. Mwaka 2024 tuteeka okusima omusingi gw'ennyumba ya Mukama. Pentagoni kantu katono nnyo naye kufa kinene tugatte amaanyi tugizimbire Mukama mu linnya lya Yesu. Tugatte amaanyi tugizimbire Mukama. Mu Uganda nsobola okumenyera abantu 10 abafudde nga sente ze baaleka zizimba Pentagoni. Sebaana kizito. Bannange mbadagira mbalabidde omukaddanzaala Folomera. Mujje mumperekere muntwale eri mwana munnange gwe ndowooza. Diddiriddiriddo diddiriddiriddiriddo. Bwebeera ne kasente ng'olina gw'oyagala buli kimu kibeera bulungi. Kubanga owa sipeesulo bw'akusaba ennyingi era nazo otoola butoozi. Olwo n'ogidda mu mitto gy'emabega n'ebatwala nnende. Nyabo Najjemba ab'eŋŋonge nga nnyabo omubeera balungi. Nkwagala kubeera muyonjo sooka ontunuulire olabe nga bwe nneeyagala. Nyabo Najjemba lwaki wafuna omulimu omubi ogukweka? Omukwano kati alimbaale takisi za Uganda mwana wattu ze zimuwuba. Njakulinnya sipeesulo si kulwa bbanda mukono seete ntuusa. Sooka ontunuulire olabe nga bwe nneeyagala. Nyabo Najjemba lwaki wafuna omulimu omubi ogukweka? Omukwano kati alimbaale takisi za Uganda mwana wattu ze zimuwuba. Njakulinnya sipeesulo si kulwa bbanda mukono seete ntuusa leeti. Nyabo Najjemba teekateeka ekitereke ky'essente ky'ogenda okujja nakyo. Togenda kubanga okoze ensobi bw'onookwata ku akawunti yo bw'onootunda ekintu kyo n'oleeta ssente. Emikolo gyennyini egy'okusonda ssente gijja kutandika ssaawa 4. Wawaayo dda towangayo omwaka 2024 tuteeka okusima omusingi gw'ennyumba ya Mukama. Mwaka 2024 tuteeka okusima omusingi gw'ennyumba ya Mukama. Pentagoni kantu katono nnyo naye kufa kinene tugatte amaanyi tugizimbire Mukama mu linnya lya Yesu.
tugatte amaanyi tugizimbire Mukama. Mu Uganda nsobola okumenyera abantu 10 abafudde nga sente ze baaleka zizimba Pentagon. Sebaana kizito. Bannange mbadagira mbalabidde omukaddanzaala Folomera. Mujje mumperekere muntwale eri mwana munnange gwe ndowooza. Diddiriddiriddo diddiriddiriddiriddo. Bwebeera ne kasente ng'olina gw'oyagala buli kimu kibeera bulungi. Kubanga owa sipeesulo bw'akusaba ennyingi era nazo otoola butoozi. Olwo n'ogidda mu mitto gy'emabega n'ebatwala nnende. Nyabo Najjemba ab'eŋŋonge nga nnyabo omubeera balungi. Nkwagala kubeera muyonjo sooka ontunuulire olabe nga bwe nneeyagala. Nyabo Najjemba lwaki wafuna omulimu omubi ogukweka? Ow'omukwano kati alimbaala ettakisi za Uganda mwana wattu ze zimuwuba. Njakulinnya sipeesulo si kulwa bbanda mukono seete ntuusa leeti. Nyabo Najjemba ab'eŋŋonge nga nnyabo omubeera balungi. Buli waŋŋonge w'oli nkutumiddeko mu ngeri ey'enjawulo obeera maama wange gwe omusajja obeera kojja wange. Bujingo Kaweddemu. Wali obadde kaawo ne weebuuza ekibuuzo nti lwaki luli bwe nayogeranga nti musonde ssente z'ennyumba ya Mukama ssente zaayiikirangawo ng'amazzi? Wabanga tonnava na kazindaalo oba ku mpewo nga sooti TV oba sooti radio tennavaako ng'okyali live okyaweereza okyaleebeeta nga ssente ziyiika buyiisi. Era wabeerangaawo ng'oli mu kwogera nti tufunyeeyo wano ssente bwe ziti nga bino byentera okukola wano nga nina kyensondera ne ŋŋamba kati ono aweerezaayo bwe ziti ono aweerezaayo bwe ziti. Omwami oyo yabeeranga katuuti nga kwayogerera kayogerera twakakuŋŋaanyawo emitwalo gya $3. Naye sooka weebuuze ente ze wakamanga ze zaakamiza oba zakkoowa bukoowi zaabuuka? Bujingo njagala okukutegeezaako ensonga lwaki bw'osaba ssente tebakyaleeta n'obeera ng'oyimbirira ekyo n'okiteekamu n'obukodyo bw'okuleebeeta n'ojja wano ekibatu n'okikolamu oti naye nga tewali ataddemu kantu. Abantu balina eddiini abasinga be baavu, be banyigirizibwa, be bayinike. Nkiddamu, tewali mugagga ku nsi kuno ayina nnyo budde bwa ddiini. Tewali mugagga alina nnyo budde bwa ddiini. Kubanga abagagga abasinga ensaddaaka yaabwe si yakuwa basumba ssente, wabula yakusanga bantu bayinike ne babajuna. Ng'osanga omugagga ng'alina abaana nga 6 bamulekwa baweerera eyo bo ye saddaaka yaabwe. Tebazimba makanisa era tebajja mu makanisa, tebalina budde bwa kkanisa. Obudde bwe balina bwa kukola ssente. Naye abaavu abayinika abawejjere be basinga okusonda ssente mu makanisa, be bazimba amakanisa, be balabirira abasumba. Njagala okuwa ekyokulabirako ekya kkanisa ya Kakande empya gye yakazimba ey'amaanyi amatiribona. Kkanisa ya Kakande eyo oligenda okulondola nga ssente z'abagagga ezirimu bw'ozigeraageranya ku z'abaavu ezirimu ebitundu 7 ku buli 100 ssente z'abaavu ng'abagagga balinamu ebitundu aga. Kitegeeza abagagga si bannaddiini wabula abayinika abawejjere be bannaddiini. Bujingo, ensonga lwaki osaba ssente ennaku zino nga tebakyakuwa? Wanyiiza abawejjere abaali bakuwa, wanyiiza abali mu buyinika abaali bakuwa, wanyiiza abanyigirizibwa abaali bakuwa. Kubanga ssente ezasinga okuzimba ekkanisa yo ng'ovudde kuzisondebwa mu kabba babasiiba mu kkanisa ne basulamu nga banoonya kyamagero, kyokka nga ne bakisabira kibuzeewo oba ne we bakinonye nakyo kyennyini kikyagaanye okubeerawo. Bali Bulaaya. Abantu balowooza nti abantu ababeera e Bulaaya baliyo ku lwa mirembe, bali bulungi nnyo. Era y'ensonga lwaki omuntu bw'ali nnyonnyonyi n'ava entebe n'agenda mu Amerika
ekika kirowooza kiwewuse buli afuna ekizibu addukirawo oli kubanga yamanyi nti ssente ziri mu Amerika zaakuyoolanga nseenene naye abantu abali eri tebaliyo lwa mirembe era tebadduka mu nsi yaabwe lwa kwagala kubanga buli muntu yali yagadde okubeera mu nsi ye buli muntu yali yagadde okukolera mu nsi ye buli muntu yali yagadde okubeera mu nsi mwalira emmere gy'ategeera buli muntu yali yagadde okubeera mu nsi nga bamukubira akasimu nti maama azirisa avugirawo mangu n'agenda n'amutwala embulago buli muntu yali yagadde okubeera mu nsi ng'asobola okuziika ku bantu bababeera bafudde ekiteeka abantu eyo emitala w'amayanja buwejjere abasinga baasoma naye bwe bagenda okusaba emirimu gye bagisaba bababuuzanga ani akusindise nga tolina nnyindo efaanana y'abali basindika nga tolina linnya lifaanana ly'abali basindika osanga omuntu mu Amerika atembeeya mpapula z'amawulire dowa to do delivery boy oba delivery girl mu muziro omungi naye nga yasoma ng'era singa ensi yali mu equal opportunities ng'ensi eyo singa ali efa ku ba professionals not only politicians nti MP alina okufuna ssente okusinga dokita alina okufuna ssente okusinga teacher bambi mu kusoma kwe n'abulwa omulimu n'awaŋŋanguka n'agenda ku mawanga omulala ye Kadaama yasoma naye maama baamumma emirimu yaginoonya n'obwoya ne bumuggwa ku ntumbwe n'agenda n'akuuta toyiza omuwala bw'akyungibwa n'omwana omuto akuba empi avumwa alangibwa kyokka nga tali shuwa oba alikomawo mu Uganda be bantu abaasinganga okuwayalinga ssente ku akawunti ey'okuzimba Pentagoni be bantu abaasinga okusonda ssente ate be bantu be waddako n'obavuma ng'owaana ensonga lwaki badduka mu nsi ne bw'eriba gavumenti ki telijja n'ekuteera ssente mu nsawo muve ku bannabyabufuzi ababasiriwaza ababalimba mugende mukole naye nga bano abantu b'ogamba badduka mu nsi lwa bannabyabufuzi abataaseetinga beesi ebasobozesa kuganyulwa mu kukeera kwabwe nga bagenda ku ssomero ne badduka mu ggwanga lwa bannabyabufuzi nga basibikidde okusoma kwabwe basibikidde professioni zaabwe ne bagenda eri bakole abantu abo baali bakwagala nnyo kubanga essaala y'olulimi lw'otegeera ate ebeera ya njawulo nnyo omwana abeera mu kiyumba ky'omuwarabu nga ye Rosemary bali bo basaala busaazi naye ng'asobola okufuna obudde n'akwata akasimu ke n'agenda ku social media ku peegi za Soloti alaba omukulu ng'ayogera live oba asinza live ng'akitwala nti ye Gwe kkanisa ye nga ye Gwe gw'ayitamu okwogerako ne Katonda woba okusinza omwana nga bw'amala okukola emirimu gy'omuwarabu yeesibira mu kisenge n'atandika okuwuliriza enjiri ya Bujingo ng'eyo ye kkanisa ye ali mu Amerika alabirira omukadde ng'ekkanisa ye ya Bujingo kubanga newankubadde omanyi oluzungu naye bannange okusaba okutali kwa mu lulimi lwo owuliranga Gwe Katonda gw'atawulira abalala bali China abalala bali Yugoslavia abalala bali Russia abalala bali mu nsi ng'e Sweden gye bakozesa Oluswidi nga ne bw'onaayogera ng'oyita Katonda mu Luswidi kaŋŋamba oluzungu dear Lord wallahi tebiwooma nga bw'onaamugamba ayi Mukama Katonda wange kambabuulire olulimi Oluganda lulimi lugagga nnyo lulimu okulaajana nti woonaawoleza dear Lord I have problem please help me Lord wano Muganda wagambira ayi Mukama Katonda ndi mponyiwonyi ndi nfuuzi ndi mulekwa njeera mbonaabona nti mu lulimi Oluganda owulira ng'oyogera ne Katonda onaakuwulira owulira ng'omulaajanidde ebimala kyova olaba nze sisobola kwana mu luzungu era sisobola kuyomba mu luzungu gwe woyogerera ekigambo I love you nze nkuwaana buwaanyi nti mulabe maama nyereketanga ensonoosi mulabe bwanyiriranga essiyaana ey'ebbumba kati gwe no gyoyogerera I love you simanya I will love you until Lake Victoria dries up nze eno nga nkuwayira mu bigambo
eby'Oluganda luli manya nti ojja kunjagala olulimi Oluganda lugagga ne bwe kuba kuyomba gweno gy'owoleza idiot era mmwe mbakubiriza basajja mmwe tewasanga omukyala ataasomako wasa omukyala eyasoma kubanga omukyala yasoma bw'anyiiga idiot bullshit look at this dance naye he ataasoma wa kuvuga akawala muko mulabi munaawe oli musajja tugenda kumanyirwa abasajja naye tugenda kumanyirwa beefaanaanyiriza abasajja omusajja amagulu ga kkono naawe odde ku nzojooge agira ekibuto ebbeekende mulabi ensinga emulinga ey'amaŋŋa emulinga ey'amakolima laba nno emimwa gimulinga ng'olugali oluyoola kalimbwe olwo lwe Luganda so ne mu Luganda mu kuyita Katonda wallahi akuwulira nnyo okusenga mu Luzungu kubanga Oluganda lujjudde ebigambo ebiraajana kati munnange oli bw'agenda ku mawanga oba bw'agenda ku kyeyo bw'agenda mu buyinike ekkanisa ya Bujingo gye yali yafuula ekkanisa ye oba ebigambo bya Bujingo bye yafuulanga ekkanisa ye era byawoomanga byali bya muzinzi nnyo byazza abantu emmeeme y'ensonga lwaki buli yayogeranga nti bannange muweereze tuzimbe oli teyabuuzanga ye bannaize tuweereze zitatuuka biki yaweerezanga ssente nga tayagala kumanya oba anaazimba oba taazimbe kasita ye yamuteera kkanisa mu mutwe gwe kasita amuwuliriza oba kasita amulaba akimanya nti ye already ali mu kkanisa naye abantu abo baatuuka ne bakulaba ng'otandise kubamanyiira bo babboosi bo bakama bo baatuuka ne bakulaba nga ssebusiru bwa njoka obuli mu kutta nnyiniyo baatuuka ne bakulaba ng'ojooga bajooge ssente bazikuweereza ozimba ekkanisa togizimbye bo baali tebafuddeyo ate otandise okubavuma otandise okubalangira otandise okubabalaatiramu nga bw'owaana omuntu eyabaddusa mu nsi yaabwe nga bw'ovuma omuntu eyali yagadde okubanunula eyali batutte mu nsi ensuubize bw'omukkakkanya abantu abo baakowa amawanga baagala kuddaka naye abasinga badduka lwa byabufuzi ate bo balaba olemezzaawo munnabyabufuzi abadde abatulugunya oba eyabaddusa mu nsi y'ensonga lwaki Bujingo ne bw'oliyita ttembo tokyaddamu kufuna ssente kubanga bannannyinizo abaali bazikuwa beebo booli mu kuvuma beebo booli mu kulangira beebo booli mu kukkakkanya abantu boovuma obusiru bagoberera Kyagulanyi era be baali bakasitoma abo aba bagoberera ennyo Kyagulanyi kubanga be banyigirizibwa ne mu kyaki wasingayo banyigirizibwa kubanga Yesu agamba nti mujje mwenna abakooyi abasondanga ssente be babattibwa abaana baabwe ku 18 Novemba n'obagyeya be babalina abaana baabwe mu makomera boojeeja be babagobwa mu Kampala be basendera ebijja be baali bakasitoma abo era be bakuwanga ssente nnyingi nodda mu kubajjeeja ssebusiru bwa njoka obuttannyiniyo ojja nti ye n'alama waliwo abatera okukozesa ebigambo ebigamba nti kati dikiteeta mwamuvaako madda ku Bujingo dikiteeta kyeki ono Museveni kizibu naye ekizibu kibaako ebikiwaniridde kubanga ekizibu kibeera nga enduli y'omuti ogw'omutuba enduli y'omuti ogw'omutuba gubeera guwaniriddwa mirandira kati bano abantu gye mirandira gya dikiteeta dikiteeta talina maanyi nga taliiko bano era singa omuggyako bano obeera omumaliriza njagala kibategeezako nti endwadde ziruma naye omujjanjabi omutuufu tajjanjaba ndwadde ajjanjaba kyaleeta bulwadde omunyizi w'ebba omutuufu tanyiga mu kiwundu anyiga eno mabbalibbali n'asaka amasira ne gafulumira mu kiwundu then ekiwundu ne kisobola okukala
kakati mmwe temulowooza nti tugenda kujjanga buli lunaku twogere ku Museveni yekka oba tulwanyisenga Museveni yekka kubanga ne Dr. Apollo Milton Obote baali bamulwanyisa ate abasinga okukosebwa nga Museveni amaze okuwamba beba abamutembeetanga bassebirumbi twaligambye nti ojjewo dikiteta tesebirumbi omwagaza ki gegaali amatabi oba ze zaali ensulo ezifukirira ennyanja gye baayitanga Obote dikiteta yenna abeera nnyanja naye waliwo ensulo ezimufukirira bano ba Bujingo z'ensulo ezifukirira ennyanja gye bayita dikiteta Museveni tuyino ziyiwamu amataka ebitaka tuyino zikaliza tulina okuzisaanyaawo akazindaalo ako koyina ng'oyimiridde katuuti ka Mukama wallahi kakola kinene nnyo singa kavumirira eyatemudde abantu ekiwamba abantu ekisiba bantu kibuzaawo bantu naye buli lwe batemula buli lwe basiba buli lwe bawamba bw'okakwata akazindaalo abasiru gwe bagoberera ali seefu attisa abaana b'abantu yali bulungi mu bukunze n'okkiriza nti waliwo abatta abaana b'abantu olwa Bobi Wine ate abo ababatta n'osigala ng'obakubira saluti nti mubeewo naye ng'ate okkiriza nti batta abaana b'abantu olwa Bobi Wine n'otanenya batta era n'otababuuza mubattira ki wabula n'onenya abattisa ate enkya n'obeera n'atta abantu eyo Bayibuli kijj'osoma ng'ate Katonda yagamba oyo yenna alisanyawo kyataaweesa oba kyataabumba mukolimidde teyakolimira oyo yekka asaanyaawo naye naawe awagira okusaanyaawo Bujingo awo wetuli teri agenda kuteri ssente nedda taata togenda kuddamu kufuna ssente abantu abazikuwa be bantu abanyigirizibwa be bantu b'osiiba voola be bantu b'osiiba okkakkanya teri ssente kati byakyuseemu luli tubadde tugamba nga 31 Desemba ya 31 Desemba tuyingira ennyumba ya Mukama tunyola kisumuluzo kati bikyuse 2024 tugenda kuba tutandika musingi kale waaligambye ti date yo okuyingira ne 2024 tugenda kuba tutandika musingi walya fuuwuuke akasente akatono kano ke wajjanga mu bantu kaali kangi okusinga ssente za Muhoozi oba eza Museveni genda ogambe Museveni genda ogambe Muhoozi bakuwe ssente ozimbe ekkanisa bannanga abantu bakoobavuwaza abantu bakooba manyiira abantu bakoowu bakoowa okukolerera embuto zammwe teri kufuna ssente akuna pesa twalinnya gye gava osula mu birawuli ate wakula entalo z'amayinja nze kankubuulire teri muntu yegendereza nnyo bamwegendereza nnyo ng'omuntu omufere njagala olabire ku bafere eyo gy'obeera oba gye bakuzaala bonna abafere baako be basajja booga nti omulinnyako ekigere n'ogenda bakkakkamu nnyo kubanga akimanyi ayina emize gye bw'anaakugulako olutalo okyayinza okumuttira ddiiruzize kati gwe ow'emize Ssaabafere ozze ku bantu abangi abalina amaanyi ofutyanka golowooza mbu tuyinza okukuleka oyineeyine weeyongera okubba abantu senga kubadde kuzimba nnyumba ya Mukama oba osanga tukuleka ne ffenna tukimanyi nti ozikolamu bibyo njagala okugamba kati kino abantu mukitegeera ani amanyi kye bayita Kanani gundi Kanani estate ssente ze musonda tezirina kuzimba Kanani land oba Pentagon House omusajja yakolamu bizinesi bagita Kanani estate agula amataka ku Baganda bw'agazza mu bba Abanyarwanda
kati ekyoba mbadde temukimanyi ffe tusondera okutusaanyaawo sente ze musonda ze mwasonda nti za Pentagon omusajja yakola mu kampani bagiyita Kanani Estate amataka g'Abaganda bagagula ne bagatunza abatali bali kyekiri kye nabagambako nti gwe omuganda ogeyatutuuka nga tokyalina na mugabo mu nsi yo nze nkubuulidde ate nga mucontributinga mu kweggyako omugabo mu nsi yo muve mu kusonda ssente bw'oba oyagala okufuna empeera entuufu tosondera kkanisa etaggwa waliwo kkanisa abasumba abazimba ate nga batuufu era bakyazimba bw'oba oyagala okufuna ssente ng'owuli oyagala saddaaka kuddizaako ku katonda si bizimbe katonda atambulira mu bantu sanga omunaku muwe ku kyokulya ojja kuba owadde katonda sanga mulekwa muweerere musomese ojja kuba owadde katonda sanga omulema mugulira akagaali ave mu kwavula mu kutambuza ebiviivi amaviivi ge ku ttaka ojja kuba owadde katonda. Leero nno Bujingo bukyanga afira abantu nno baamuguddemu abantu baamutegedde takyalina we yeewolezaako bannayuganda baamubuuse era kati bayimba twakutegedde gundi twakuguddemu otufeeza ebbanga gundi abantu baakuguddemu ke kayimba akali ku mimwa gy'abangi kubanga baategedde omufeere omubbi abadde alina mission ez'okubba obubbi ye munanganyagulira omunyago gw'abannansi nga bwakola Kanani Estate mwe bannansi musigale nga mweyaguza lujjo baganda bange mikwano gyange abantu nga bano bizibu by'amaanyi bye tukyalina wano mu ggwanga naye era Mukama ajja tukwatirako ebizibu bino tubivuunuke naffe tukimanyi nti bano abantu bana mission nnene babbye eggwanga balimazeewo babbye abantu babalese nga tebalina kye bali bo bayisaawo byabwe tebayisaawo kikyo bayisaawo byabwe bali ku mupango omunene olw'okuba nti balina batere emundu bafune obwogerero gwe munnansi tebakyakulabawo ninga tubagamba ku luno nti mwakubye wafu bannayuganda babategedde babaguddemu temukyalina kye mugamba era tubasuubiza nti akadde kammwe tulabanga akaweddeyo ate mukyagamba ki bannayuganda bategedde bannayuganda babamanyi era bannayuganda solution bagirina ennaku z'omwezi 24 muganda wange oba wuli oyagala kuyamba artist genda oyamba abaana bali ku street naye nga totwala wa Bujingo Sente ali mukola Kanani Estate gwe munnange gwokolerera akasana ne kakwokyako pulidawo ng'akoowola oba olina kyotunda kitunde naye oleete ssente omusajja ono atalina na nsonyi ataswala na kuswala anyway beba abantu betuyitamu tebalumirirwa balala beerumirirwa bo bokka tebalumirirwa balala bo bayisawo byabwe so mukwano gwange muganda wange tubategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine yatubikula nnyo amaaso era akyatubikula amaaso weewaawo bannayuganda ffe tuli bategeevu era nga tumanyi nti eggwanga lyaffe lijjatambula nga ligenda mu maaso bana bafeera akasaala kaabwe kajja kujja tumanyi Museveni yaba implementingawo bajje babuzeebuze abantu babateeke mu kutya babateeke mu kubuzaabuzibwa naye nga ffe tumanyi emipango gyabwe era tubagamba nti tebalina kye bajja tukolako ate akaseera kaabwe ak'okufuluma nako katuuse obudde bwa Bujingo buweddeyo obudde bwa Bujingo buweddeyo kata kyalina kyagamba anoonya we yeekwata ne bannayuganda mbu 2024 tugenda kusimba musingi ekanisa gy'osondedde emyaka emiramba emyaka 10 nakati lw'osenda omusingi tulabye n'ebintu bino bannange